si byakuwanguza. Ebyo byonna bya Mukama kubanga tugamba oba bibi oba birungi tukola ki? Twebazanga bwebaza. Oyinza okuba nga obadde mu mbeera ey'okulwala n'okomayo ti omwaka guno ndwaliddemu, omwaka guno bannange mubaddemu okufiirwa, naye ate ng'oliwo Katonda byakukoledde ng'okyali mulamu n'omuka osobola okukola ki? Okugussa ng'ogamba newankubadde bali bagenda naye waliyo Katonda byankoledde kubanga akuleseewo ng'okyali ki? Akuleseewo olabe ku Yesu, akuleseewo oyanirize omwana Yesu mu bulamu bwo, mu makago, mu mutima gwo. Mukama yeebazibwe. Luka essuula ey'okubiri olunyiriri olw'omusanvu. N'azaala omwana we omubereberye. Ani azaala omwana omubereberye? Wangi? Osobola okuzaala omwana ow'okubiri era osookera kwani? Olwani azaala omubereberye n'amubika mu ngoye ez'obwana ki? N'amuzazika mu kisibo kubanga teyababbanga mu kisibo ky'abagenyi. Waliwo abasumba mu nsi eyo abaatuulanga ku ttale nga bakuuma ebisulo byabwe ekiro mu mpalo. Awo malayika wa Mukama n'ayimirira we baali n'ekisibo kya Mukama ne kibeetooloola nga kimasamasa ne batya nnyo. Malayika n'abagamba nti temutya. Lwaki temutya? Lwaki yabagamba nti temutya? Wangi? Ebigambo bisome bannanga b'Oluganda. Bayibuli omwaka ogujja buli muntu alina okuyingira ne Bayibuli. Ebigambo biri wano. Malayika n'abagamba nti temutya. Lwaki yabagamba nti temutya? Kubanga waliwo ne bukomo obwo bukulu nnyo. N'abagamba nti temutya kubanga gende mu maaso. Tusomere wamu. Laba mbaleetera ebigambo ebirungi ebyessanyu eringi eririba eri abantu bonna. Nti kubanga laba, kubanga kola ki? Yapoosingamu n'alyoka abagamba nti mbaleetera ebigambo ebirungi ebyessanyu. Fumiitiriza omuntu azze okubuulira ebigambo ebyessanyu bw'abeera. Ayinza okukubira essimu, ayinza okujja gy'oli ng'ajja n'adduka n'akugwa mu kifuba. Ne bamalayika bano ne bagenda ebigambo ebirungi ebyessanyu ate eringi ate eririba eri abantu ki? Si bya muntu omu naye byaki? By'abantu bonna. Nti kubanga leero azaaliddwa gye tuli omulokozi mu kibuga kya Dawudi, Yesu Kristo Mukama waffe. Kibuga kya Dawudi eky'Besirekemu omwazaalibwa omwana mu kubanga kabaka ow'emirembe akoze ki? Kabaka ow'emirembe akoze ki? Nga bagenze ne babategeeza ti amawulire amalungi tiraba leero atuzaaliddwa mu kibuga kya Dawudi. Ago mawulire gaali mawulire ki? Naye njagala bategeeza ennaku zino tuwulira amawulire agatali malungi. Amawulire gatuwulira n'ogateekako television n'owuliriza ku rediyo owulira amusse, owulira ttaka baalibbye, owulira bamutemudde, owulira bino amawulire nga mabi ki? Meereere. Naye olwaleero Yesu azze ajjawo amawulire ago amabi aleete amawulire amalungi ge twetaaga okuwulira. Tuyingira mu kiseera kye tulimu, ekiseera ekyokunoonya akalulu. Bannange ebigambo si byangu. Omulabirizi mubuwidde ebigambo byayogedde n'atugamba twegendereze nga tuteekateeka okugenda okukuba ki? Akalulu nga tugenda okukasuula. Ebigambo ebyo tubikwate.
mubeeramu ebigambo bingi, mu bigambo ebivuuna, ebivuma, ebitangaliza, ebiwaayiriza ne bakusiiga evu. Naye olwaleero amawulire amalungi ti kabaka ow'emirembe akoze eki? Oyaze. Njagala kabaka oyo abeere mu bulamu bwammwe ne mu nteekateeka zammwe zonna come 2026. Mukama yeebazibwe. Abantu tebakyalina mirembe, abantu baali bawaddemu essuubi, naye Mukama waffe n'agamba kansindika omwana ono Yesu ye kabaka ow'emirembe. Obutemu nga bususe, obubbi bwali bususe, korapusoni nga yitiridde, buli omu ng'akola nga bw'ayagala. Naye n'agamba nti nedda, waliwo amawulire amalungi ti Yesu azaaliddwa mu kibuga kyani? Kya Dawudi. Kale ne twagala kwebaza Katonda ti mu kibuga kya Dawudi leero Kristo akoze eki? Waliwo bonna bazaalibwa ku Krismasi? Tewali ba Krismasi? Tewali. Mukama yeebazibwe. Naye nze nazaalayo wa Krismasi omuwala. Omuwala wange second born namuzaala ku Krismasi. Kale nno namwe abalina abazadde oba mikwano gyammwe abaazaalibwa ku Krismasi, Merry Christmas. Mukama yeebazibwe. N'alyoka abagamba ebigambo ebyo ti malayika n'abagamba temukola ki? Abooluganda ng'okutya kususse kaakati, abantu batya bannaabwe ng'ensolo, si bwe kiri? Oli bw'ayigira n'agamba aliwa ne yeekweka okutya, naye era Mukama waffe agambye terutya. Oba kiki, oba mbeera kututte etya, oba tewali mirimu, oba bigaanyi, agambye temukola ki? Kubanga omununuzi akoze eki? Omununuzi azze ye Yesu. Abantu twemalako emirembe ffekka. Bannange, we need a peace of mind. Wewe emirembe, leka kwemalako mirembe, leka kweleetako stress, ne westraininga n'okogga n'oggwawo, kubanga emirembe gikoze eki? Bw'owuliranga gikubize kowoola kawaka ow'emirembe ajje mu bulamu. Haleluya. Kabaka ow'emirembe ajje mu ki? Munkowoole mu maka gajje ogambe nti Mukama amuliddwa emirembe, mu bulwadde buno amuliddwamu emirembe. Nkukowoola neetaaga ki? Mwenange bw'obeera n'emirembe obeera n'essanyu, situasi ezikukuvaako, ebyobusungu byonna bikuvaako, buli wobeera obeera n'emirembe kubanga olina Yesu ow'emirembe azze mu bulamu bwo. Oyo gwe basigira Krismasi eno, leka Yesu oyo ow'emirembe ajje mu bulamu bwammwe. Bwe tugendako batugambye tetutya, kiraba mbaleeta ebigambo ebiri bebi eri abantu beno, kubanga leero akuze eki? Azaaliddwa Kristo. Ekyokusaalirwa bannange, Kristo bw'azaalibwa naye abantu bangi tebamutegedde. Abantu bangi tebategedde ani? Kristo ne byatukoledde. Senga munaamanya Mukama byatukoledde abooluganda, Katonda tujja kwongera okumumanya n'okumutegeera n'okumusinza n'okumutendereza. Isaaya essula 9. Omubulizi abitusomedde bulungi. Isaaya essula 9 olunyiriri olwagenda ngenda kulaba olunyiriri olwokubiri 9:2 ayogera ku bigambo ebyo abantu balinga batambulira mu kizikiza nga Yesu tannaba kujja. Kinaye abantu abatambuliranga mu kizikiza balabye omusana mungi. Abo abatambuliranga mu nsi y'ekisiikiriza ky'okufa omusana gubaakidde bo. Haleluya. Omusana njagala gubaakire. Abadde batambulira mu kizikiza waliwo omusana. Omusana ogwo y'ani? Tambula n'emirembe mu Yesu ow'oluganda, kubanga Yesu bwe yajja n'okwebugaana owulira ku ki? Ku mirembe. Oyinza okubanga gw'olaba walekebwawo naye beera ne Yesu kubanga yalina emirembe. Oyinza okubanga wakyayibwa naye beera ne Yesu yalina ki? Emirembe. Oyinza okubanga obuliddwa, waliwo Yesu alina ki? Emirembe. Leka kutandika kutandikula ntalo, waliwo Yesu aleeta ki? Byonna bimulekere. Krismasi eno gezaako ogambe nti Yesu byonna mbikulekedde, kubanga gw'ogamba nti oli Katonda ow'emirembe, Emmanuel, ti Katonda ali naffe, oyo gwe twetaaga. N'ebigambo bino n'agamba bw'ati olw'omukaaga, tukubanga omwana atuzaaliddwa ffe, omwana ow'obulenzi aweereddwa ffe. Bannange, Mukama yeebazibwe olw'abaana ab'obulenzi bwe mulina. Abalenzi abaliwa, Mukama yeebazibwe weebase wazaala nga ndi mulenzi. Yeebaze kubanga mufaanana ne Yesu. Naye
okufaanana ne Yesu ng'ozaalibwa ng'oli mulenzi mwandiyekubiddeko ne mu ngalo okukuzaala ng'oli mulenzi nga kikulu nnyo. Abasajja nga banoonya abaana ab'obulenzi oli n'abeera wali n'azadde bawala n'azaala bawala ogenda okulaba nti era azadde ki omulenzi n'otandika okugenda ng'onoonya omulenzi. Weebaze Mukama gw'omulenzi ali wano ndi mutuswaza temwemanyi nti mulina balenzi ye kakati mu abalenzi abali wano Katonda abawadde obuvunaanyizibwa abooluganda. Katonda abawadde ki obuvunaanyizibwa kubanga Yesu Kristo mulenzi yazaalibwa era yalinayo obuvunaanyizibwa. Kakati mwebanga gossewa nga neekatoleseeyo kintu muntamu shame upon you. Kubanga oyinza okugamba n'okwata mu nsawo n'ogamba tezirabika leero zibuze teziriimu. Sebe ku kuzaalibwa kwa Yesu zirina okubeerawo kubanga oludde ng'okiteekateeka eka tulina okulya tulina okunywa kubanga omwana akoze eki obaana munaabagamba ki nga temuteeseteese. Kale Katonda ababeere oyo alabye ng'abuzeemu nsaba Mukama amujjuzizeewo ekyomuyiika awaka wajjule mubeere n'okusanyuka. Kabaka w'emirembe bw'ajja abooluganda ne bwe mubanga mugenda kulya mukene musanyuka. Mukola ki? Musanyuka. Bwe mubanga mugenda kulya kawunga mukola ki? N'ekijanjaalo kirira mu Mukama waffe kubanga Katonda w'emirembe akoze eki? Kakati gw'omwami ali wano oba wakoze ekyo gwe mulye ng'obagamba tumuvaayo Katonda w'emirembe azze mwendira akawunga kaffe kati olire ekijanjaalo kyaffe Katonda w'emirembe akoze eki? Olyoka olaba omukyala bw'agejja ettama n'omubiri nga gusituse kubanga alidde kawunga naki n'ekijanjaalo. Haleluya! Mukama yeebazibwe. Kakati n'alyoka agamba nti kubanga omwana atuwa obulenzi n'okufuga kwe kunaabanga ku kibegabega kye n'erinnya lye liriyitibwa ekisooka waaki wakitalo. Katonda waffe wakitalo. Abooluganda tulina Katonda waaki mwabali wano bamboyeta ab'ekitalo temuli bakitalo naye waliwo omwana oyo atuzaaliddwa ye waaki ye w'ekitalo atalabwangako eyazaalibwa mu kiraalo kati ekifaanalika oyo omwo yali wakitalo we yamuzaalira yali waaki yakitalo. N'atandika okubimenya nti ateesa ebigambo. Ateesa ki? Mwana wange waliwo ateesa ebigambo. Tetumanyi okuteesa ebyaffe ne tutuliri ne tuteesa naye waliwo Katonda ayinza okuteesa n'akugamba ti ekyo kyoteeseza kale okiteeseza naye nze sikyagala kibeere bwe kityo. Weewaawo gwe n'oteesa ebigambo n'opulaninga Mukama n'akisazaamu n'agamba kyoteeseza si kyekyo naye nze kino kyenteeseza. Ateesa ki? Ebigambo abiteesa. Era kyava agamba nti mujja tuteese ffembi. Tosobola kuteesa wekka okuggyako nga waliwo Yesu. Byonna byoteesaamu oluusi oteesa ne Sitaani. Sitaani n'akuwa ebigambo ebiwooma naye wano agambye ateesa ki? Njagala Katonda akuteeseza ebigambo byo. Wava wano Katonda akuteeseza ebyo mu maka agabiteese, eby'eggwanga abiteese, eby'ekkanisa abiteese, eby'obulamu bwe abiteese, ku mirimu gyakoze ki? Ateese. Ye yajja okuteeseza agambe ne position eyo gyemu leero gye givaamu ate nkuwa endala esingako. Haleluya! Njagala akuwa promotion mu linnya lya Yesu Omwana Katonda omulamu akuteeseza ebirungi. Katonda waffe ateesa birungi tateesa bibi. Ekifo ekyo kyolimu Katonda yakikuteekamu lwa nsonga tekikuteekamu mubi nolwekyo kikozese bulungi kubanga ateesa ki? Ebigambo ebirungi. Amaka go g'olimu Katonda yakuteekerateekera okugabeeramu yakuteeseza nolwekyo gakwate bulungi. Katonda yakuteeseza okuwa abaana bakwate ki? Bulungi. Ateesa ebigambo. Abooluganda ani ayinza akweka na Yesu ateesa ebigambo? Ye yekka y'ayinza. Mukitegedde? Oluyimba lugamba nti ebigambo byange byonna yabinongooseza n'ennaku zange zonna ziva mu kwagala tinayimbanga amatendo g'oyo yantuma. Kale nno Mukama waffe ateesa ebigambo. Oyinza okuba ng'oli wano ssebo oba nnyabo nga ng'olina ebigambo bye wateesa naye nga Yesu tandaba biteeka mu ttiiki. Saba Yesu abiteeke mu ttiiki umugambe Yesu taata nteeseza ebigambo ebirungi kubanga ebigambo byo biwoomerera okusinga omubisi gw'enjuki. Haleluya! Era n'agamba nti Katonda
ow'amaanyi. Katonda waki bannange, Katonda alina amaanyi, ayinza okuyungulumya ensi. Katonda tasekererwa, Katonda alina amaanyi, agamba kibeera kikola ki, alaba ebiriwo ng'ebitakola ki. Munjukira abaana ba Isirayiri bo baali bateeseza byabo batambula basomoka, naye Abamisiri nga bagenda kubasaanyaawo, Katonda n'abateeseza ebigambo ebirungi n'ayungumya Abamisiri, amazzi gonna ne gajja ne bagwa mu mazzi ne basaanawo. Oyo ye Katonda ateesa. Katonda ajja kuteeseza abalabe bo abamegguze mwaka gwo. N'alyoka agamba nti tebirikoma, emirembe tebirikoma kweyongeranga ku ntebe ya Dawudi. Emirembe gya Katonda gye yatuleetera, ekyo gye twagala, omukisa gwe twagala, twetaaga emirembe. Njagala ofumitize kakati ebiriwo mu nsi yonna, ensinga ebaddemu emirembe. Obubbi buli muli, corruption yafuuse corruption, obutemu nga buli muli, okuyiwa omusaayi, okusinza ebifaananyi nga byonna biri muli, obutamiivu, okulwana, entalo, obutakkaanya, ne mu mawanga agatwetoolodde n'agatulinaanye. Naye Katonda ow'emirembe azze atuwa emirembe nga tusabira bannaffe. Era njagala nnyo naffe eggwanga lyaffe tulisabire, kubanga twetaaga emirembe. Tetumanyi binaabaawo, naye Katonda gye tuteekeza ebigambo ebirungi nga tugenda mu kalulu okulonda. Katonda atuteekeko ekisa tuleme kwesalako oba kwesalamu. Tusabire nnyo bannaffe abapoliisi, Uganda Police, tugisabire abooluganda. Mwe batakutuuka ku poliisi abatagendayo temumanyi kiriyo, naye twetaaga kukola ki? Abasajja n'abakazi twetaaga obbasabira. Tusabire aba prison, kubanga nabo baba ekiriwo, nabo basitukiramu, ebakuuma abasibe baffe. Tusabire amagye, tugasabire, kubanga kyetugendamu twetaaga ki? Kale ne bwe tutaabasabire osanga tebitereere, naye nga Yesu bw'ali omulamu, bwe tunaabasabira eggwanga lijja kutereera. Bwe tuteesabire tekikosa bali bokka, naye naffe kikola ki? Kubanga mulimu abaami baffe, mwe abali mu gavumenti, mulimu abakyala, mulimu abaana, naffe mwe tuli. Nolwekyo tulina okwesabira ne tutatunula kutuna na kuseka busesi. Abooluganda tulina okukola ki? Okusaba Katonda ng'atuyimusa. Tusabire n'eggwanga lyaffe n'abalirimu bonna, ate n'abagenda okulonda nga Katonda atubeera okulonda abo Katonda baataddeko ki? Totunulira munno waatiikinze, gwelaba Katonda gwakulaze nti oyo yokola ki? Yasaanidde. Nga Katonda atuwa ekisa. Tusabire obwakabaka bwaffe, kubanga ebisinga byonna byetoololera wano, obuvuyo bwonna bukola ki? Bwetoololera wano. Kale no Katonda ng'atubeera, nga tutambula, nga tugenda mu maaso. Oyo nno ye kabaka ow'emirembe, the great counselor, atuteeseza. Era bw'ogenda mu ddwaliro basooka kuteekateeka basawo, bateekawo kansala abeerawo n'akutegeka, bagenda kulongoosa, n'asooka ayogera naawe n'akusaamu amaanyi. Naye ku masomero tubalina, n'egye tukola ministries tubalina, eyo department weeri, kubanga abantu bali psychologically tortured. Abantu oli ajja nga azze okumulaba ku mulimu naye n'olowooza nti azze, naye ng'ebirowoozo bimuli wala. Kale nabo bonna beetaagisa, n'olaba omuntu ono n'ogamba ono mulwadde, newankubadde yalaba nga si mulwadde naye nga ki? Nga mulwadde. Kakati eyo y'ensonga lwaki great counselor yazze, era tumwetaaga abeere mu bulamu bwaffe nga tetunaba kugenda mu birala. Sooka okwewale Yesu akubeere okumpi mu nnaku zino. Mukama yeebazibwe. Nga tugenda okufuna oyo wonderful counselor, waliwo bingi bye tuyitamu mu nsi yaffe. Mulimu ekigambo okutya. Yabagamba nti temukola ki? Ne babagamba temukola ki? Temutya. Bannange ekigambo ky'okutya, oba tewaliwo wali yali atiddeko? Waliwo yali atiddeko? Oba temutyangako? Waliwo nga nze sityangako kintu kyonna. Naye kugambye okutya nga kwazze, njagala kutegeeza
wano entebe twaddukanga okutyanga kusse kifo ky'okusula abaana abantu basulangamu bubwa okwo si kutya naye kakati wano waliwo okutya kubanga ne gavumenti terina mirimu abaana baffe tebalina ki okwo kutya tulina okugamba katonda waffe atuweereza yesu nti azze naye emirimu peteyo tewali ki tewali mirimu tulaba universities abaana bagraduatinga buli mwaka buli mwezi naye emirimu tewali ekyo tulina okutisabira abooluganda kubanga kabaka ow'emirembe azze ate betutakola tunaba n'emirembe tewali mirembe era betutunuulira tulina okutya kubanga waliwo obukyayi waliwo ki obukyayi nabwo bususse ekyo nakyo kituleetera okukola ki okutya olinga teyagala na munne onasikanga na mugwa na munne eno mubakanga nabo tebakkaanya bano ebisuba biteeka mitwe eto bijasula akumirawo ki ejambiya ogenda okukinulamu oti wosula wali piro ng'olabawo ejambiya olina agamba zesula mukutya omukazi mutya omusajja nga akasa akataddewa wansi wa piro kubanga bawulirayo bwati n'asituka okwo si kutya abooluganda obukyayi obusungu ekiruyi mu kiseera kino omwana nga azze ebyo byonna yesu azze okubitwala okubijjawo tusobola okubeera n'emirembe waliwo ekigambo eky'obubbi nabwo bususse abantu babbadde obubba okutategeerekeka abalala babbira mu mpapula abalala babbira mu kwogera olina jana kuba akalimi nakujjako zakujjera ogenda okwejjukiriza nga zakoze ki nga zagenze dda abalala ku mikutu oba mulaba obubbi obwenkaniddeawo naye katonda atubeere kubanga omulokozi ow'emirembe azze oyo atuwe atuteekemu omutima omulungi atuggyemu omutima ogw'ejjinja atuteekemu omutima ogw'ennyama pornography abooluganda bino tubyejjukanya tuyinza bume kubyerabira abaana gye webasindise wali seefu bw'oba ogenza okukola eka waliwo ti mubagulidde amasimu ne mukoowa bukooyi naye kiki kyakebera ku ssimu gwe omwami n'omukyala bakamukebera ki omwami n'atuula mu kasonda n'ajjayo essimu ye oba laputopu n'atuula muli atandika okwogera mu laputopu naye nga byoyogera bikwatagana ku ki ku mirimu gyo kuzimba makaago oba bulamu bwo oba oli mu pornography ebyo byonna weebiri mu makaago oluganda ate bikyatambula naye bwe tutegendereze katonda w'emirembe kujja mu maka gaffe nga tuli wano tuli mu bigambo bya bisiyaga abooluganda ensi yaffe ejja kuggwaawo gw'ojja kufa naye abaana bo bajja kusigalawo bajja kubonaabona omagulidde bye mwagala byonna naye monita mukole eki mubakebere fe bwe twawulira nga tetuzirira essimu naye tetuliiwo katonda atubeere nga mulera abaana kubanga yesu yazaalibwa mu kiraalo ng'omwana naye sinaba kulabako wano kyawandiikibwa nti naye yali mu bikolwa ebifaanana bwe bityo ekyo tukirabe kubanga okutya kati weekuli kungi abaana gye tubasindika okugenda twongere okubasabira mu nsi z'ebweru ebintu si byangu nolwekyo tubasabire nga tubategeeza nti katonda ow'emirembe tokoowa kubaweereza ka meseji tokoowa kubasabira tokoowa kusaba nabo kubanga oyo katonda ow'emirembe yajja okubakuuma gye bali okumpi newala ebigambo bingi obulimba nabwo bungi obutemu bungi okusaddaaka kakati okwo kufuuse kigambo bugambo oli ayagala obugagga ayagala kusaddaaka era tubiraba omuntu n'osaddaaka abantu bameka abakulu n'abato ne bajja okwaza ennyumba emirambo nga giri muli katonda atubeere kabaka ow'emirembe bw'abanga ze yaba atubeerera saddaaka mu bulamu bwaffe tekyetagisa kusaddaaka mukama waffe lwayafa yafa ku muti omulundi gumu tinaye obulamu bwalina alina bweriani katonda oyo yatufuukira saddaaka mukwano gwange tonoonya bingi
tobinoonyeza mu kusaddaaka waliwo Yesu oyo azaaliddwa leero yabakubeerera saddaaka. Era tulaba bulijjo ennaku zino teekako TV amawulire gatuwulira mawulire amabi gokka, breaking news, buli wamu ntalo, buli wamu bamutabudde, ono bamuse, ebyo bye tuwulira. Naye olwaleero Yesu azze ago ge gaba gatubeerera amawulire amalungi, kiraba leero baleetera ebigambo ebirungi ebyessanyu eringi eririba eri abantu bonna ti olwaleero Kristo azaaliddwa mu kibuga kya Dawudi. Njagala Yesu yazaalibwa mu mutima gw'olwaleero. Leka Yesu azaalibwa mu bulamu bwo, mwanirize kubanga azze okuzaalibwa leero, nga Mukama abawoomukisa, nga Mukama abatukuza, nga mutambula ng'abaana ba Katonda. Krismasi eno ebabeerera ey'emirembe, ebabeerera ey'okusumululwa, ebabeerera ey'obulokozi, ebawanguzise mu byonna mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Twebaze olw'ebigambo ebyo, ate Mukama byatuwulidde ng'ayita mukadde waffe omusumba w'obusumba buno. Katonda omulungi omwagalwa, twagala kusiima ennyo nnyini ddala olw'obubaka bw'otubuulidde eky'olunaku olwaleero ng'oyita mukadde waffe omusumba Reverend Frobia Mbowa Sabunya. Mukama obubaka bubadde bulungi ate era nga bubadde bujja gye tuli. Katonda waffe kyamazima mawulire gakusanyuka, era Mukama waffe omulungi amawulire gano nga gakusanyuka. Katonda waffe oyagala tutegeere lwaki Kristo yajja, era nga bwe tuwulidde Mukama, kale ku okusaba kwaffe otubeere Mukama nga tumaze okutegeera amakulu. Katonda waffe tweyongere okusembera eri Kristo, tumwagale, tumuyingize mu bulamu bwaffe. Era bwe tunaamuyingiza mu bulamu bwaffe nga bwe tuwulidde, Katonda waffe anaatuwa emirembe, anaasonyiwa obutali butuukirivu bwaffe, anaakola ku byaffe byonna ebirabise nga bibadde biganye mu bulamu bwaffe. Era tunaatambula nga tusanyuka okuyita mu mwaka guno, ate era ne mu mwaka ogujja. Tweyanziza nnyo Mukama, gulumizibwa nnyo, tenderezebwa nnyo mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Tukubire Mukama engalo ez'amaanyi nate era ne mukadde waffe omusumba tumukubire mu ngalo ez'amaanyi olw'obubaka obwo Mukama bw'amuyisiza. Mukama waffe ebazibwe. Kiseera kyakuwaayo, era abakebezi tusaba batuyambe bateekewo ebibbo, weeyamo ebirabo n'ekitundu eky'ekkumi ekibbo kijje wano. Ndowooza tukole tutya oba ebirabo ndowooza tunaabireeta nga tumaliriza okuwaayo bino. Ekibbo kya mission bakiteekewo awo. Kyemanyi nti tulina ebbaasa zaffe ez'ekirabo ky'amazaalibwa, si weewaawo?